waliwo akatambi akasasanidde emikutu gimunyumiza wala okuli Facebook ne WhatsApp nga kalaga Omusumba Bujjingo ng'aliko ebigambo by'alekereza mukyala we omwabadde n'eby'omu kisenge byetayisibwa mu kamwa. Mweyewanidde n'okubeera omusajja omugumiikiriza yagumiikiriza omukazi alina ebizibu eby'enjawulo. Omuntu atasobola kutuukiriza byatuukiriza ne tumala emyaka 10 nga lunaku ngula katoni za pamba. Katoni za pamba kikulukuto 10 years. Obanga safurira mukazi mulala mu 10 years. Why is it that it has happened? 10 years I spent money not only for treatment but also for cotton. Nga pads tezikola. Teri wa kikulukuto akozesa pads. Myaka 10. N'owulira ng'omuntu yeewaana mbu amaze emyaka 29. Bw'obeera n'omuntu emyaka 29 ng'emirundi gye mwegase tujula 10 muba bufumbo. Kino kye kitanudde abalwanirizi b'eddembe ly'abakyala abatali bamu okuva ne banvuya ku maloboozi nga bavumirira Bujjingo olw'okuweebuula ekitiibwa ky'ekitonde ekikyala mu lujjudde. Era njagala kugamba abantu ababadde wali nga bakuba mu ngalo mu kanisa eyo bakanisa oba ki sigitegeera ng'ababuulira omukazi nagula nappi nengula kotoni omukazi we bambe ng'ayogera ebintu byonna ebyekyama ebyali mu kisenge nga byayanika wali nga ye justifying ate nabo nga bakuba mu ngalo nga bwe baseka ngamba nti woowe entaama za Katonda zibuze kati omwami Bujjingo oyo byakoze si ku breakinga endagaano eri ya Katonda okugoba omukazi we naye n'okumisiridinga abantu ba Katonda. Eyaliko minisita empisa n'obuntubulamu Dr. Miriam Matembe agamba tikiswaza okulaba ng'omusumba alina okulambika endiga mu nsonga z'amaka ate yavuddeyo nayanika ensonga z'ekisenge mu lujjudde. Kakati njagala kukubuuza omusajja omuntu ali mu kyaki ya Bujjingo bw'ajja ng'omukazi bimusobedde n'omusajja nga bimusobedde oli ng'afuuse omwavu oli nga mulwadde ng'agamba nti owaayi biveemu ebyo weefunireyo omulala siraba ayinza kumugamba ekirala kyekyo kyajja kumugamba ate ng'amaka awo amaka nga gwe musinge gwa kkanisa by the way maka. Matembe era nenyeza endiga omusumba ono zasumba olw'obutavaayo kumulambika nga atandise okuwaba. Kati nze mbuuza mwe abantu abatuddeeyo abawuliriza Bujjingo ate nga bwe museka nga bwe musanyusa muyina abakazi mu maka oba temubalinayo balina obulwadde oba tebalwala basajja gye muli mwe abakazi mukkiriza ddala mukuba mu ngalo ndabye abakazi nga bakuba mu ngalo nga babasabira emikisa ki gy'abasabira nga tayina. Dr. Miriam Matembe aliko obubaka obubwe ng'omuntu bwaweereza Omusumba Bujjingo. Banange Bujjingo weeyita pasita tosomangako omukazi ow'omu Bayibuli eyali ayina ekyeviiso tukiyita ekyeviiso mu Nyankole bakiyita ekikulukuto mu Luganda yali ayina ekikulukuto emyaka eyo mingi nnyo n'akwata ku kyambalo kya Yesu n'awona. Kaakati Bujjingo nkubuuza gwe pasita omukulembeze wa Yesu yatugamba mu kitabo ekya Luke essula y'omunaana egamba nti Yesu kye yanoonyeza abakulembezi be yali ayagala babeere naye babuulire enjiri bagobe n'endwala n'eddimoni. Gwe Bujjingo omuntu wa Katonda lwaki toyina amaanyi ago Katonda ge yakulekera Yesu ge yakulekera ng'omuyigirizibwa we okugoba ekikulukuto ekyo ku mukazi oyo mu kifo ky'okumusuula wali n'omulanga okukulukuta lwaki? Akulira ensonga z'abakyala n'abavubuka mu yafeesi etwala obuyisiraamu mu ggwanga eya Uganda Muslim Council Hajjati Namakola Radiya agamba tebigamba omusumba ono byayolekeza mukyala we bikotana n'enjigiriza egobererwa mu bitabo ebitukuvu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti alibonerezebwa bya nsusso oyo omwami yeeyabiza omukyala n'omukyala n'amweyabiza ate n'amala n'anyumya ebyama by'omukyala oyo alibonerezebwa bya nsusso. Awo wetujja mandate wetujja obuyinza obutugaana okwogera ebyama bye tuba tubaddemu nga bali mu mukwano. Namakulu agamba ati ekibiina ekitwala enzikiriza ki Intelligence Council kisaana kiveeyo kikube ttoki mu bantu abalimbika mu ddiini ne batuuka n'okugivumiriza. Mu kifaananyi ky'abannaddiini nakivumiridde dda nti kibi
kubanga bannaddiini twogera eri abantu bangi ate batulaba live. Kibi nnyo kubanga impact gy'oleeta mu bantu ebambi naye ate ng'ogikola ku bantu bangi. Ate oluusi abakulabira mu bunnabbi, abakulabira mu layini eyo nti kyoyogera kiva wa Katonda oba oripresentinga eddiini ku nsi kuno, oli ayinza okulowooza nti olina akawaayiro kokola kikabwesimbisa, naye nze nkyokedde ku ludda lw'Abasiraamu, mu Busiraamu tetukikkiriza. Gye buvuddeko Omusumba Aloysius Bujjingo yaddukira mu kooti ng'ayagala emutawulire ne mukyala we gwagamba nti takyasobola kubeera naye mu bufumbo. Robert Nesoi Kayongo, BBC Fayina agesigika.